lyabugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lakeer agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu Paalamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Ebyo bibadde biri bityo ye Ssenkagale w'ekibiina kya DP Norbert Mao akandudde ku ddoboozi bw'asabye gavumenti ennyonnyola abantu ku bigambibwa nti oludda oluvuganya gavumenti lulina omukono mu bulumbaganyi obwakoleddwa ku poliisi y'eggulu Sabbiiti ewedde. Ebisingawo ku ggulu lino omusasi waffe kabitutuuseko. Ssenkagale wa DP Norbert Mao avumiridde ekya gavumenti okuvaayo n'etegeeza ng'ebibiina ebiri ku ludda olugivuganya bwe byanyigira mu bikolwa eby'obuyeekera. Kino kidiridde poliisi y'eggulu okulumbibwa abantu abatanategereka ku lunaku olw'omukaaga olwa Sabbiiti ewedde ekyaviiriddeko n'omu ku bapoliisi okulusuulamu akaba. Tukiwakanya kubanga abasinga abannabyabufuzi n'abakulembera ebibiina twasalawo era ne tutegeeza eggwanga lyonna twagala enkyukakyuka mu ggwanga naye nga tewali kuyiwa musaayi tewali kavuyo. Mao agasseeko nti bo nga bannabibiina basalawo okuvuganya gavumenti nga bayita mu bikolwa eby'emirembe ebikolwa ebyakalulu okusinga okukozesa eryannya ery'emmundu. Wano wasabidde gavumenti okuvaayo okunnyonnyola ku bantu beyakutte ku nsonga ye poliisi y'eggulu mu kifo ky'okwekwasa ab'oludda olugivuganya. Bayinza okutandika okulowooza nti osanga kati tusazeewo okukwata emmundu ekyo kikyamu tetusazeewo kintu kyonna wabula tugenda kulwanisa obubbi obukulembeze obubi obutujju mu gavumenti ya Museveni naye nga tetukozesa mmundu. Ku nsonga ya Peter Sematimba eyavuganyako ne munnakibiina Vincent Ssekigozi ku kifo ky'obubaka bwa Busiro South awadde Sematimba amagezi okuddayo asome mu kifo ky'okudda mu kkooti wabula agenda afuna empapula ezeetaagisa mu kwesimbawo. Munna NRM Peter Sematimba yaggyibwa mu Paalamenti ku lunaku olw'okutaano olwa Sabbiiti ewedde kkooti enkulu ng'obuyigirize bwe tebutuukana na kifo kino. Ayira Tina Kaweesa, Sarah Basirika bakusakidde eggulire lino ku lwa Kingdom TV amalindirire.